twabadde twali tubalazeeko ku kibuga Seattle mu budde obw'eddembe nga bukyalaba nga bukyala kikuni kya mupiira sawa Lumenfield abantu badde tetutera nnyo balaga Seattle ng'obudde bukyalaba ng'obudde bwa misana aleka bamulabe yoyo Seattle lighting amataala kozi kano ke kasinga obuwanvu ekizimbe ekisinga kino ekya black baba kiwanvu Columbia Tower Spesindo yali esinga ne kagimenyawo kikyo kati oyina woolabira ekibuga n'ogamba alhamdulillah nga abasajja bassaamu ssente kya gavumenti kya muntu ganda yange ate omusanga nga talina kimu katulabe wansi w'ekisibuka kyekyo kyolengera Columbia Tower, Columbia Center. Kati ate tekiri kyokka ne tuba n'ebyo. Abasajja bwe kiba kitegeeza kuzimba bazimba eyo ojja n'osoma obutabo agamba okusoma ennyo ebitabo si kulungi nnyo abantu abeesomyasomye ennyo manyi waliwo abantu nga bukyanga asoma takolanga naye ng'ali ku PhD naye nga talina mulimo gwa kitegeevu gwe yali akoze oyagala buli kaseera obeere ng'osoma ayongerako bwongezi nno abantu agala obbategeeza nti ebitiibwa tebikyasinziira ku buzito bwa mpapula ebitiibwa bisinziira ku ekyo ky'ojje mu mpapula zo ne bw'oba ne PhD Drake Lubega bajja mutuuza kumpi bino ebyasimanyi oyo professor batunulira n'emmotoka gy'ojjiddemu baprofesa abakubanga gundi obwo kawunda suuti obwo ne busimaya bupuluneeke buno basibanga ku mpale ne babuyita batya buno babuyisa wano bwe bati ne bakasiba ku mpale wano ne kakwata ku mpale n'atassaamu musipi obwo bwojja kudibirira somanga bw'okola kusoma si kubi naye oluusi waliwo otuuka ng'olanda byosoma tebivaamu ssente ogakankole toyagalira ddala basiba suspenders sizirinaako buzibu naye kyezizitowa waliwo omusajja yaŋŋamba yali Erias naŋŋamba ku mulembe guno waliwo abantu abatakkirizibwa kwegeziwaza waliwo abantu abatawa magezi bebaani bebaavu omwavu yaani simanyi nze mpulira bwe bagamba omwavu ne mu lukiiko simala toyogera simala tugenda tugamba ki abantu balowooza buli kimu kyetaaga ssente buli kimu kiba waliwo ekituuka ewammwe e Uganda ne batakubira luli bakubiranga nga sizirina tewamanyanga bimu nga biguddewo kimanyi nti kati n'omwana wa ssengawo nga yayidde kakando bakubira
Muli mutyeyo. Tuli eno munnayo ate obuzibu obwagudde bwe buno. Luli tolina n'ennyimbe ze wamanyanga oluvannyuma. N'obuuza mukulu wo nti ate muva wanti tubadde n'olumba mukwabya naye nga gwe tebaakutegeezezza. Nga tewategeera kyekyo. Engeri ezimu eza simanyi omwava simanya gyagenda mu ggulu simanya okugenda kw'omugagga mu ggulu simanya kwenkananga biki. Simanya akatolika empiso. Tayita mu muwa gwa mpiso. Ganda wange. Yaggwawo. Anti kati n'abatusomesa eddiini bakitulagira mu gundi mu kutuula. Entuula mu kyaki. Eyakubye akasente Kenya. Osanga gwe batadde mu maaso. Yesebo. Anti kakati musajja omu yaŋŋamba nti w'omanyira bw'ozitowa olina obusobozi obuyita father n'asabira mmese ewuwo. Ekyo nayo kiraga kuzitowa. Waliwo okubanga obadde memba wa church. Ekyo kyanjawulo. Waliwo okubanga obadde memba wa church. Ne wabawo n'okuba kati gwe nga bw'ova eno oli memba wa church ki? Omukyala memba wa church. Ani akusesa. Ganda wange. Era osobola okuba memba wa church ne bakuweereza musomesa. Father n'agamba Catechist. Kajja asabaawo. Kajja asabe tusonyiwe. Naye bw'oba ne ssente father ye yeesitula aba asuubirawo enkota y'ettooke. Ne bw'oba gwe ebintu ebimu bya buntu bannange ebyo manyi waliwo emboozi ze tunyumya omwavu taabeeko nakake omwavu mu nsi muno alina kuboolwa muve mu biboozi nze ndi mwavu naye nzikiriza nti abasajja aliwo abasajja nga bw'atula watudde enzinga emikono toyogera kakyamyesi kiguno ng'ajja ku mukolo nga nsigala ntudde mu ntebe nvawo ne neekubira essimu afune waatuula. Okkiriza atuuse nze nzikiriza naye tukkirizenga ebintu ebimu tetwagala biwulira. Sente ye sente. Okimanyi bw'ofuna sente n'abakusinga ate kati batandika kuyita muzeeyi. Oga muzeeyi ate kakati gwe tonyiiga. Okimanyi nti abantu tewali mugagga anyiigira myaka. Anyiigira myaka. Nga bamugambye muzeeyi. Muzeeyi gy'amutuule wano. Naye ng'akugamba. Gw'olina omuyita muzeeyi. Naye kati bigambe mufuna mpola nga nze. Nze gezo mpite muzeeyi. Muzeeyi nze nzaala nnyoko. Lwaki onkaddiya? Nze nzaala nnyoko. Byana kwesiriwaza. Naye nga bakigulira nga oli mugagga. It's okay. Tekirina mutawaana. Kale. Ate muno n'abagagga bw'olaba tebaba na ntondo. Tebaba na mbeera biiri ya butondotondo. Eno kizibu okusanga omuntu alina entondo ng'alina kasente. Omwavu yaba n'entondo. Kubanga abaakimanyi era bamuyisiza olabye essowaani kwe bampeeredde. Naye omugagga agenda ku mukolo ng'essowaani tofaayo tuliire wano mpolampola. Naye mufuna mpola bamumafooko n'akuba emimiro. Lwaki temutuwa fooko? Kakati bino biki bino bye batukola. Yensi oli teyeegumyanga. Agamba sente si ye byonna. Obugagga buli mu ggulu taata okakasa obugagga buli mu ggulu. Otamanyi oba gye liri oba teriri. Teboogezaako okumatiza ebyo tuyinza okukusinga eddiini. Tetwagala otulowoozese nti oli mukkiriza nnyo olina ky'oyisaawo. Nti obugagga buli mu ggulu. Bayibuli bw'egamba esiimye abanaku. Obwakabaka bwa Katonda. Nze bwe namanya nti bannaddiini essuula ezivanjiri naki nga bagenda okuzisoma basooka kumanya gye bagenda kusabira. Nenkitegeera nti bakuwa ekyo kye baagala owulire. Bannaddiini ennaku zino nabo ate ssente bazisussizza. Sente nga bazisussizza ennaku zino. Zitya?
olengera abanaddiini ng'oliye ali maaso awo katukyawaga banna waliwo baba ku bibenseke olinaga nti banna ye nalabikiddwa Katonda naŋŋamba muleete ku ssente n'omubuuza zaaki omugaa Katonda wamusanziibwa lwaki ffe abasabira wano tetumulabako teyatulabire n'atugamba bannaye omusajja wange oyo mumuwe ku ssente yalabye ggwe era azisaba abantu bakuba oluseke banaddiini bakuba oluseke banaddiini bakuba oluseke naye nga bantu tuli mu kibuga Seattle bwe kityo bwe kiri mpola mpola obudde buzibye mu kizimbe kya TV yaffe Komo TV eno TV ebintu ebimu kuyitako monorail wano waggulu side ne side ekujja wali ku center nekutwala ku space nina ku luguudo kye baakola battako lenium si bwe kyali tewera na kuwera ne bassaawo ate ekisingako entambula nga bagigonza ova ali okushopinga mu center wali nojja ate ku space nida olambule abasajja bakuteega buli wamu kati bino ebimuli ani abikubaakubako ndowooza era site kaako agenze naye tekawogokangayo temufunangako mbeera wano ekintu kyonna kyonna bagamba safety first ebisigadde bijja luvannyuma ebyowooza kunogokayo baba balaba dda around ekola ki president wajja mwasula muzeeyi Joe Biden eno gyendaba wano gyolaba eyo nsobola ogisulamu nsobola naawe obanga olina kasente bwajja asulaawo security nebuna wano wonna wano baggalawo no street eno bagiggala kati oli tasobola kudda mu kiri ekizimbe ekirala omutujju n'amulasa omanyi security ebaawo naye omusajja America alina security eno eyo katugituukeko abantu tugiba naye baaba yamyalira emeka Mukama Katonda maama yiyo Westin eyi yonna nga bw'ogiraba ayaya ebizimbe nti bikadde byadda
byadda ebimu bano abasajja bategeera kye bayita parking. Mulimanyi bazimba ku block nga kuliko ng'ekizimbe kimalayo block namba ekizimbe kimu block y'ettaka namba nga kuliko kizimbe kimu. Kivaawo ku street eyo paka ku street eri kizimbe kimu n'okwetooloola block namba. Museum of Illusions. Abantu bwe bajja ne balaba bye balowooza. Fifth Avenue. Bazimba floor mpanvu. Nebazimba kati Ekizimbe Obuwanvu. Ebyo byonna abasajja babakubira pulaani bakugu. Bamanyi kye bakola. Oyagala passport Wano ofunira passport biki? Kibuga ky'Abachina. China town. Obusajja buli gye bugenda bubaako we bwefunza. China town. Japanese town. Kati eno China town. Kati wano tuyingira China town. Era Bachina be basingayo. Bachina. Wajja kubuuza ebyo ebiwayawaya ebiyita waggulu biki? Paasi. Ez'amasannyalaze. Kati bwe ate nyiza naye kirabika gatera okgenda. Sigalabangako nze. Tolabangako masannyalaze nti kagenze.
ojja sigala bangako ali awulaba wansi awo wansi w'ebizimbe ebyo wano train eyita wansi eyo ku bino ebizimbe ebyo neeyita mu buyisi bweti paka kati olaba obubonero okulaba China City wano balina ebintu byabwe ebyo okalaba akantu kaabo awomanyi oyingidde China Town. olaba ebintu byabwe era sebo pasali ne street sebo street zaabwe ziriko nnimi zaabwe Jing Chui ayina kapaka kaabwe mu biseera eby'eddembe bajja olaba bakuwandiika ku nnimi zaabwe kuliko nnimi z'Abachina